Tubaniza nyo nate wano ku Delta TV mu program jebaita The Big Show. Yes, amanya nzabe mchibi. Nzolo yenyini nya babulijo. Sineke nyindo za minya. Netuka ntino Delta nacho mino water gano madzi gakunwa. Madzi gakunwa. Bagamba purified drinking water gana madzi ti madzi bodi. Amusada akuba nti amaddi gakukola ki? Gakunwa. Kunwa. Atenga ti madzi bodi. Madzi bodi. Ti madzi bodi. Galimu. Ti madzi mwadi. Gano gasinga unokuba amadi. Gabachi. Gano bageta madi. Madi. Osobola okuyikikowa nti amazzi mu Luganda. Yes. Yes. Ate kaswa home baking flour yengano. Kaswa home baking flour ngano nyo. Tewera bramna madrat ne chiko wali ku nseko lunaku Friday. Yes. Era bagenda kwera wali lugogo. Tubagamba mugende muwagire madrat and chiko muchi. mubatasi embeera mbi banayi mugende mutasi baganda baffe bane tubegayiridde madrat ne chiko nseko buseko lunaku lwanja. My father is not afraid, so please don't come near me. Tandika ne kigambo don't. Soko tuwe. Lego. Don't my father near me. Don't. My father is not afraid, so please don't come near me. Start the sentence with don't. Don't near come me. My father is here. Don't near come me, my father is here. Don't come near me, my father is not afraid. So story watafa. Oyokedenga golola. Ate golola akange nnaku zino. Agenda kuba golola n'ogwo omutwe Golola. gwa Bamugambye ndino bagenda golola. Ate tugenda kuba bikonda ate oluzungu lwaki? Ate bikonda bimanya oluzungu. Kati nsejjere ayingirawo. Kanawe nsejjere wepa eriiso lya nsejjere. Gawanyi nsejjere eriiso lyavudde yalikwatidde wali. Nekuno kwagaza inakoma terinadda. Yalinadda. Babadde mu conference. Nako eriiso balikwatidde wa. Eriiso lya nsejjere liri wali. Kakati ate bikonde bamukube byaki. Anti ye yabadde ayingirawo. Ayingira mu kamera simanya bakola batya mu namawulire. Abuze. Abasajja balina obusungu bwabwe. Golola yasitudde akameza n'akakola wetegereze video ojja kulaba Bitex nga yabye ebisinge. Kati Sokoleke olonga para para saidi ya golola. Naye ate ati okusinga agenda okulwana. Okitegeera. Abitex yali ku golola. Atya. Era bamubuuziza nga ali mu kakomere eri gye yeekwese. Banze omusajja mbabuulira ama. Pozine ne ba accident. Kati golola n'akyuka. Bitex! Naye yongerayo. Okisaye nze kintu kyemanyi ku omwalu semata takyera nnyo kwogera naye nga omusajja mukumi mutuufu era nze era si byakusanda ebikonde bibuuza byakusandi era abanensi balina agamba eri accident just yaseerera ku luno yakubira semata wangi from the anthrax to the what stigma. The only person who can hang his clothes on a what golola Muntu akulaba obulabi n'ofuna olubuto ozaala balongo. Golola yakolanga eby'eddanga yakajyansesanga yagendanga n'akwata obugaati obwo n'abulya n'akwata obujo obwo n'abuwuuta n'amaana gakanyize bugenyini ngenda kwerya bwe buzibu omusajja akaaka banna akafaananyi nga yeerya yetandikirawo simaina kumanya oba ku mutwe aizulu negolola aliikawa naye waliwo omuntu gwolaba nga bwaba ne bwe bamusezi se bagolola bwomulya naye n'abasezi nabo kwagala kulya nkuza kati golola omutandikirawo simaina kumanya kuba omusajja akaluba nnyo olaba n'ate womalu semata yekyuma kyaleerwe aye tayogera nnyo naye nga mukubi mutuufu era ku sande yatula wali mu maaso newenaba nesosigenda gikola biraba tebiwedde anti bya Saturday byala mukaaga sole mwabadde kuki wano banna obuno obumotoka bu Formula 1 Formula 1 nga buggwa kali nga buddamu nga badagali play nga ntuula nga bwempereza bannange Ferrari kyekola obumotoka bwawedde dda bambuuza olaba bumotoka kikoze Ferrari nga bwaggwadda kyokkola abantu abatali updated
babagenda n'alinda ekintu n'akyesunga nnyo zembadde maybe agenda ku date nga yayiseewo kiringera wana Africa Cup oli n'aba nga yeebase bwati ne bateeba nga yeebase kati agenda okudda bweti nga baleese replay bakomyawo replay lwegala ne bakyuka ne bamutunuulira bwati ng'alabika naye aswadde ne bamubuuza owaayo osanyukira ki Uganda etebye twagirabye edda eki gooli yo bagiraze badde replay naye yeekaza naddamu neyetegereza ebadde yanywedde eddo ebadde replay replay kati replay omulala akuyiiya eyo yakubiri webale wanji yabatobya omulundi omulala oyogedde nayo yaffe oyogedde ku ekyo olaba n'abantu abawagira omupiira abasinga obungi baba tebagumanyi n'omuntu n'agenda n'ayingira mu kisaawe oba ageze mu kibanda tamanyi mupiira naye ng'omusanga yasinga ennyo okukuba kelere kati n'omubuuza ku abo abazannyi olina gw'omanyi nga talina n'omu gwakola ki gwategeera omupiira ogenda mu maaso kina namugamba tawulire kati obubuzi bukoki bwakola olaba daba tiimu kina kyezizannya wanji tiimu kina kyezizannya swasiniga ne lembo musiru gutobalaba eba firimu kakati era kiringa omukazi era yali bwati ali awaka naleta omusajja omukazi naleta omusajja awaka nanyinimu nakomawo ng'atamidde nga kuliko omupiira kati nakweka omusajja emabega wa TV omukazi yakweka omusajja emabega wa TV omusajja yali ayagala nnyo okulaba omupiira omusajja omutamiivu abazannyi nga bawanvu bayitamu ne mu TV amagulu ne gagwa eno kati tindako yo omukazi yannyonnyola atya awo omukazi namuga waayo gye bayita VAR omukazi omusajja neyebaka nadda engulu ngaddusira abaayi omusajja ngagenze abazanyi bakyazanya naye ono w'amagulu amawanvu aliwa omukazi bamuwadde ledikandi bintu byakuyiiya teri ayinza kuseema oyogedde ku kigambo ky'abakyala abo abe abakazi nga yena olubuto biki bye bayoya omukazi nga yena olubuto abakazi teweegomba okusemberera ngaomukazi alina olubuto bakola batya era omuntu yenna omuntu omwana ge banaazaala omulabirawo ku biki biba byatandika okuyoya omukazi ayinza okutuma ebugga oba okyalireese eyo n'aliggobya n'akugamba njagala nsujju n'ogireeta eyo n'agigobya njagala omuyembe omuto n'oguleeta n'agugoba njagala ekibumba n'okireeta kiwunya bubi ekyo neweebuuza ayagala ki ate awo ebyo byonna bikola ng'ava kuli ensonda ya tooyi yatoyi namba plate ewaffe omukazi tooyi yagwa munda ng'agirya mpagi wana agirya mpagi wana agirya mpagi wana egenda okuzaala omwana nga tooyi yali bweti agiriddeko oludda ate waliwo omukazi abaana bwe bazaala nga y'omulaba ebintu by'obiraba muntu musimi wa tooyi era omaye omwana kyagenda okubeera waliwo abakazi abagamba mbu simanyi bwafuna olubuto luyinza okugamba nti bawe lumukyaye era nga wakulaba wati akunyiriza ngambwa n'agamba kati wuuyo akomyewo n'alyoka akudduko emisinde nagwe mmanyi nga babuli lwayingira n'agweri naye n'agweri tayagala kula ate bwafuluma bwati n'akwata essaati re omwami wange agenze naye omwami erigamba omukazi nagwe amaliri omwami nava akaba ngakaba omwami wange agenze bwe batyo ate baŋŋamba oyogedde wotyo abe mbu olubuto lwa neiba luhagala nnyo abe olwamuka neiba lwa neiba we lwakyawa bbaawe lwagala abe lwayitawo bw'ati omukazi n'asanyuka n'abuukabuuka towuliranga ku mukazi azaala mwana ng'afaanana wa booda naawe ozambu manyi nalinnyanga nnyo booda ye ndoza kano ke natula ekisajja ke kamufaananya oyogedde wozo nonjukiza omukazi yagenda bana abasawo abaganda n'agula eddagala egganda ng'ayagala aloga ebbaawe otyo musawo omuganda n'amugamba erina eddagala oliraba olina kuyiteka kuki ku nnyama omukazi ngaadira eddagala ng'alisa kuki ku nnyama ng'alya teyalirya kale aba agikalirira waati embwa egenda ebbawo ki ennyama okulya ki okulya eddagala bannanga embwa eyagala omukazi ne guno gwaka buli wadda n'embwa iwedda wangi towakana bakyali butoola bulungi nnyo embwa eragga omukazi raba ennaku zonna zenkubuulira amazima kiringa era abakazi bakusesa kuba nti omukazi bwati yakwata essimu ya munne ensinga bwokwata essimu ya kati omukyala ayagala okukubira bba naye nga talina ssimu kati n'asaba mukwano gwe mukwano gwe nyenyinyo n'amukubira omwami we olwakwata namugana hane hayi kono kale omwami wange
buli wabeera amanya nti nze handi ne bwe mba nkubisiza essimu etali yange n'atamanya nti ono nannyini simu yali gwe baali bayita Hannes ono otegedde kakiringa era omusajja omulala yali agenda okutambula amaze okulimba awaka agamba nti ŋŋenze kufiira owabaddamulire bafiiriddwa abantu babika batta bannaabwe ŋŋenze wabaddamulire bafiiriddwa ŋŋenze kuziira kaakati adda agamba atuuka bagenda agamba zolo mpa ku ssimu y'omukubiri agenda okukubira omukazi agenda okuba n'essimu ya zolo akubira omukazi ng'eriko wano switi oyogedde wazo nonjukiza omusajja ebintu by'okulimba omusajja yali avuga booda ne bamuwa omulamba agutwale nga gugenda Masaka nga guli mu keesi kati atuuka wali ampisa nyingi omulambo ne gumugamba owaye nkoonaakoona mpolampola mbuguwa n'amateeka gakuwa n'amateeka tokanga gwafudde dda waaye otwala speed entwala speed nnyo mu binnya bw'obeera ggwe naye kati neebuuze bano abantu abali abantu abasezi babeegomba kwoki omuntu omulaba mulamu n'olaba ekino n'omanya nti ono ajja kuba aliikako kati nze nno nze nalabalaba kati nga ggwe toyiikako olwaki sobola mba musezi sikwegomba olwensonga olabika okaluba sikaluba naawe oli mukapa oli mukapa ate kyemmanyi ku basezi baganya amatu gago abbe abalwa abasezi amatu gaba gabakolera ne bagamba amatu gabanga alagati gwomanyi nti amatu gabeera nga mmeketu gabwatuka amatu gaba matu ga muntu ga mmeketu gonna amatu gaba gabwatuka layira mbwe amatu g'omuntu mumbulire Fabiola balwanira kino ezzolo nani ayina Fabiola balwanira kino ezzolo Fabiola nani zali si zolo zali kati nze Fabiola alwane nange anwanyiriza nze kimbuyege waabwe zafaanana bwe nti webale nnyo naye era ekibata kiri eki kale nze neneebuuza kati Diamond abalwanyisa Diamond si abalwanyisa tebaali ku kivulu kya Diamond bali ku Miss Uganda ono n'avaayo n'akagoye akafaanana n'aka munne nze ndi timu zali nange timu zali ate gwe ogwawa nze ndi Fabiola mbeera negwe nze bannange ate kati kambabuulire zali ekyamunyiiza omuwala onaanyirira Fabiola tanyirira nawe zali hata unamwangalia tu unaona mtu anashanana unauliza unasema lakini zali miaka yote bado sasa wewe unaona huyo bibi huyo bibi iko mpeke ya msuja kama Edex au sio tuendelee mambo sawa ndio vipi huyo mtu huyo zali alikuwa mukade tu mukade tu unafikiri unakulanga kudda wansi hata Fabiola atakula huyo Fabiola alikuwa mwana mdogo wa Uganda alikuwa kwa konkuru sija kwambia wewe Fabiola nkoko nkuru huyo mimi namwambia huyo sio muweza alikwenda kwa nini kwa Tanzania watu wanamuomba wenda huko kwa Uganda alikuwa mkuru sana lakini ule zali kama zali anakuja hapa anasanga ba Fabiola balikuwa watoto tunataka watu hao ni watu hakuna maji hakuna stima lakini stima ya nini Fabiola unaona mtoto lakini mkubwa kwa fasi gani hiyo huyo yeye mtu mwingine alisema banamuyita nini ule anasema yeye iko mkubwa kwa fasi gani kwa fasi gani matiti uliza huyo zali alikuwa naiba naita nini hii matiti sio matutu ndio alikuwa na mawamvu kubwa oliraba au nayogera ya mwamwa mimi naliraba ulimsanga wapi wewe kama ulimpepeta nini wewe huyo Lastarobo alisema huyo zali alikuwa na nani nasema Lastarobo aliona kama zali yuko namna hivi Lastarobo kama aliona alikuwa mtu wake kama aliona kidogo hata kwa bukubwa na yeye anasema kama kabukubwa alikuwa kila tu sio mimi timu zali na mimi tena kitu mimi asagala kumbonyabonya ya Diamond anajua zali anajangu ndio sasa kwa nini Platinum anajangu wachi yaanze mu Uganda anajua zali
iko nyumbani. Sasa na yeye analeta buimbe sasa huyo mtu kama Diamond anakuja hapa kufanya hii mtu anaona mwana Fabiola alikuwa mzuri kama sio Zari alikuwa mkade tu. Hiyo miaka 10,000 tu. Lakini mkade tu lakini mzuri anatambula sana. Buzuri ndio nani? Obulungi chendegeza. Buzuri ndio nani? Sasa buzuri ndio nani? Ndio Zari. Basi wacha hapa. Wacha. Tuendelee. Hakuna maji tuendelee. Haya. Fabiola msajja alagane chakabi. Diamond Platinum we yaje rugugo wano. Wakati amubuzaako. Tena bude bubuza bana Uganda badde oboli muyindi kati febatimu Zari oyo Diamond totubulira kati twamukunkumulamu abaana aba ani gwe mwakunkumulamu oyo Diamond nze kunkumulamu abaana aba babiri nze kyantamya abakazi okuzaalamu baana n'atakuwa yadde obuyambi omukazi akuza kati Zari akuzaalamu abaana n'atakuwa buyambi era Diamond chekikambuze akakayimba ke koyimba tetema anamupenda tetema ya nengo manje bitegeeza mukazi nakuzaalamu omwana n'atakuwa yadde na buyambi mama ona akabaka sukali n'atamuwaayo kati nobeera nga tetema okaba yebyo naye wannanga ku bakazi abakazi mulekerawo tuzaalamu abaana ne mutatuwa buyambi mutuyisa bubi nnyo sisobola kukkiriza omukazi akuzaalamu abaana n'atakuwa yadde obuyambi jadde sukali mama wo n'atanywako yadde beba ne mutuyisa bubi nnyo bakazi mmwe lwaki mutubonyaabonyawe muti omanyi n'abakazi ennaku zino nti batwagala betingi batya bagala basajja betingi batya anasooka okumwagala oyo ne basiba layira 10 emitwalo olaba kasita mala tetema nga basuma sente ze bakwagala betingi kati batubetingako tulina okweberera era olwo oluyimba njagala nendiwafa ogundi fresh daddy oba aganaga olwo lwa betingi abakazi batukwana betingi kati ate ono bamukubyemu cupa n'aleeta engoma fresh daddy ate kati n'amanya sebo yagakyusizza amanya agamutabazi Paulo era kati bwomuyita agamba kaliyita mutabazi Paulo amanya nze fresh daddy taata wa fresh kid celeb ndetso ndo oluyimba obucupa twali adda obucupa tunywamu obucupa namwe muli eyo omuwunzika obucupa kale gwakasuka obucupa tokoze ekirina kya bucupa omusajja yaleese obucupa naye yagambye era kati n'omusanga n'omuyita amanya gembe simanyi mutabazi Paulo takyagamanyi muyite mulabe owaye mutabazi Paulo how that walese walese akayimba akapya miniem gwani sebo fresh daddy anti lyayina pull up your tone remix watcha maneno ategeezaki lwaga mafini kati muyimbi awedde emirimu naye olaba era yagamba agenda kukola launch ya Masaka mu Lwera wamulabye kano kuyakoze akalwa nakalabye 6 pack akugwe ole fresh daddy bayinza okuba bakakopye kugwe fresh daddy yakoze 6 pack anakasema ku nyama nakola mukone wachi nga tuli kukiwa to bannange olaba tata fresh feed asana mu nsi yiye etya mu butuufu byayimba sajja akuba nena amazike ogamanyi bulungi omanyi omuntu ali awo awolomo obuwolome amazike nayaganaga katonda akulaba aganaga togenda kuyingira kuonona musajja oyo kutuuka kwekyaga kali najo ne 6 pack aganaga kali waliwo omuntu okujja kutuuka katonda aganaga ddayo tojja kuyingira wakola ki omusajja wange ddayo naye tojja kuyingira omusajja yali omuteefu oyogende kwaganaga sebo yagambye bamubuuza kati njagala omubuuze gwe okirabye otya okubanga abantu bakukubye obucupa fresh daddy oli otya abantu era kyonna nga bwe kiri ensonga nga bwe twabagambye kyonna kiri kiriya n'abantu bakuba obucupa olaba ekyo sijja kyogerako nnyo olw'ensonga abo bonna boolaba abazzaawo bonna babadde basasulidde nze babadde baze kulaba nze sereebu
Enyimbo ina meka. Atera obuchupa ne bebe kulu bamukuba obuchupa. Kati atolaba bebe kulu olabamukuba obuchupa. Ne wali wa musinga okubeera wa kabi. Kati nze nangoloza wali wa musinga okubeera wa kabi. Natekamu. Megezi. Obuchupa. Obuchupa. Flesh Kid, daddy wa Flesh Kid bamukuba obuchupa. Ne bebe kulu naye bamukuba obuchupa. Eda twayiwanga obuchupa. Obuchupa nyagata ebintu. Ale Kalifa. Oyagende Kalifa aganaga yagende Bulaya. Kati wagende Bulaya jukira abazungu. Bamito okujja ku stage. Nenge nyere bayita buki? Ali baka stage. Nenge nya bayita bulala. Kati abe gwe MC oli muzungu oyita Kalifa aganaga ali baka stage. Azama. Welcome Alpha Anga. Next on stage Alpha Anga. Okabanga amanya kagolya bulungi. Kabaga macho nabakwa muziki bijja kakasa nabakwa muziki. Coming on stage next is Alpha Anga. Ngina bakwa muziki bijja kakasa. Nenga bamuyisetta no shoto yagikola. Shoto yagya Shoto yagwa. Olaba. Shoto yagwa. Kati kiringa olaba ebintu bwe bituuse wano mu Uganda. Kati kiringa ono omusajja yayabulidde ebintu tajja sobola. Ali wena. Kamilioni. Omanyi omuntu atasobola ava ku katuti nga tayogedde statement ne mwezimba gyagenda kubuulira abantu. Ne mwe kambabuze bana Uganda. Kati njagala omuyite omubuuze kubikwatako okuva mu DP okuva mu eno okuva mu NRM adde mu DP nadda mu DP abe kyecha mutuse kusoka kya municipalities omubuuze biki byagenda okukolera abantu. Doctor ogambota sebo je bale komba bana Uganda bagamba obuza awatufu ogwa mu DP mama nawo sosola bana batulaba Kamilioni wavudde mwana leo ne bagamba waze mu DP olaba mwana mama kana ngalo chikuluma chechimu na chinuma chechuluma no chechikuluma atenga kuwa imba abantu befuula anti njagala kutegeza abantu bona njagala kubagamba chintu chimu bana Uganda olaba mwaka 2012 mugumu njagala bere bagumu olaba nze bokwata kuno mukono no sala wana wali wa musayi gwache gwa NRM gwa green gwa green mu DP ndi musayi bo sala side gwa yellow Aunaiga biri bamba. Omulemerako omubuuze ensonga y'amaanyi koza bana akukkiriza ogenda mu maaso ne okubanga weekyusizo veno nodde eno olya mu lulime ne muluzise. Kamiro ka bana Uganda bakukkirizamu ko bagamba nti nno weefuula. Kuba kuba weefuula. Olaba mwana mama. Sebi ngamba abana Uganda. Utaagaliza. Kambuze alegezaje temunambulira full figure yayombedde ki kati full figure kumanya mukaba katonda olaba full figure neka ni full figure na malafu no Uganda mu Uganda full figure yasoma ki soko mbuli yayombedde kati tebamwadde ndoza bukulembeze mu ki tebamuwadde kubera pioneer wa people power mu kitundu abala bonna batalina kibakoze abazza obuzi baserwa gy'okwota ye motoka ze 3 zagenda ne batamuwa kifo bali kuki Bobi Wine tabadde serious nga agaba ebifo bino naye wadanga Bobi Wine ye president nga full figure ye minister banake simanyoba beso bera tegeragane full figure minister wachi nange kyegagala okuna nga full figure minister wachi nga minister wachi akola ku agriculture owaba bwatusi pozi waba bwatusi mwagala full figure habwe mule birime bigana era ministry abera minister wa agriculture yasobola oyo bamwera bo okambe birima bikola atya aja kuye mule bina bigana n'okugambye era n'omuleeta mbu aku campaigningire alala malisa tofunye wadde akalulu muyite full figure jebaleko abantu bagenda nokuwa akalulu full njagala okugamba abana Uganda ekintu kimu kyenjagala okubategeeza abo bonna ababera bagamba tebamanyi nti people power njagala mutegeere ekintu kimu abo abantu kyebantamako kimu Tokya gwe ngamba nze mpita wamaka nkuyite gwe full figure abantu abaniriza oje obulireko abantu oyagala kubeera memba wa kyera gwe ogwa mu kibiina ki kali ekyo kimbuza ngani olege nnyini olega bulezi nnyini ngompita ngani anti kati full figure nga omanyi nti oli muntu wa pioneer wa people power ntya njagala otubulireko abantu gwe kiki obagamba kikugambe ekyaki kikwatirako wa gakula byegenda kudda wamwe n'osamira we nakibuga kyakutamatamado tambula osabasaba boti wena olega bulezi bwoti buli kimu ne bagwegaire abumaani full figure
abanga kumanyiga obunyinza kati gwe munyige switi Puluviga twagala okumanya lwaki Bobi Wine teyakuwadde kifo baba teyampadde kati kikwatirako wa kikwatirako olege ekitwe anti yalabye amatuga Uganda atambule embaliga osaliza busaliza wamwe ku kyalo bakugobagoba dda ogenza okwata abakazi agenza okulaba nga tewasoma bulungi nga sasoma go wantwala butasoma loza busoma naye butawa tewasoma bakogerako ne ku kyalo wamwe okwata abakazi waliwo ne wamwe katukomewo